Okuziika omubiri gw'omugenzi Emily Nakyoje Kabogo kwetabiddwako abakungu okuva Mengo nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko n'Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Mayanja nga bano bakiikiridde maama wa Buganda Sylvia Najinda awamu n'abasumba ab'enjawulo nga bakulembeddwamu omusumba wa Spirit of Glory Ray Tabernacle Mutundwe, Dr. Olivia Najinda Sewava Ssenyonjo n'abalala. Bino bibadde ku kyalo Bunyama mu ggombolola y'Entenjeru mu disitulikiti y'e Mukono. Mama Mirondo twatambula naye ebbanga nga ddene nga tukyali obusumba bumu. Akulembeddemu okusabira omubiri gw'omugenzi Bishop Jackson Matovu ng'ono yaliko Bishop wa Central Buganda era nga mukwano nnyo wa famire y'omugenzi Musa Kannamwangi era ng'edde nnyo basomesa n'omumbejja Penina Luwedde maama wa Dr. Olivia Najinda Ssenyonjo ng'ono ye musumba wa Spirit of Glory Ray Tabernacle e Mutundwe. Twagala okwebaza olw'obwesigwa bwabwe naye nga bali siriyasi. Mwami Kabogo yali siriyasi nnyo okutuga mu b'ekkanisa tomala kasanyazanya n'ata kukandula si kukandula okubi naye okugamba tebakola bwe batyo era ababuulizibwa bano nga bamanyi omusajja ayitibwa Kabogo bw'anaakugendako bw'anaakulima nananga ekkanisa egize eki ekolemye. Mu kwogera kw'abakungu okuva Mengo nga bakulembeddwamu Oweekitiibwa Court Leader Nakate Kikomeko n'Oweekitiibwa Mariam Nkalubo Mayanja nga bano bakiikiridde maama wa Buganda Sylvia Najinda batenderezza omugenzi olw'omutima omulungi gw'abadde nagwo eri abantu ku kyalo kw'abadde awangaalira. Kale nno wajja kubeerawo omusiko we ow'omusaayi ajja kubeerawo mu buli ngeri. Naye ffenna abatudde wano nsaba buli omu atwaleko obusika ku maama. Ebyo byonna bye yakolanga bye boogedde eby'ekkanisa ebyobuweereza mu gavumenti ate n'ebya Buganda nabyo yabikolako. Kale no twagala okumwebaza mu ngeri eyo tukwate obusika buli omu ayongere obuvunaanyizibwa mu maaso ate tumuwe omukululo yeeyongere okuba nga akyaliwo mu nsi mu bikolwa byaffe. Era nga mulaba Mbaana bwe yagunjulwa ate twafunamu maama n'Abagereka. Awo nno tulabira ddala omulimu gw'ettendo bwe yakola ate era tulaba n'omulimu maama gw'agenda mu maaso ng'akola. Era tusaba maama Katonda amwongere obulamu ayongere mu maaso okulaba nga naye maama w'abaana mu Buganda na maama waffe atugunjule atuteekemu obuntu bulamu ate y'omusumba Dr. Olivia Najinda Ssenyonjo ng'ono ye musumba w'ekkanisa ya Spirit of Glory Ray Tabernacle Mutundwe asabye abakkiriza okulabira ku mugenzi okudda eri Katonda basobole okufuna ebifo eri Yesu Kristo. Omukyalo ono aweereddwa omukisa era tusaba Katonda amuwadde emyaka gino ate era n'amuwa omukisa okubeera nti agenda okuva mu bulamu bw'ensi ng'abaana be bonna weebali n'abazzukulu. Ekyo nno kitegeeza nti abadde ayagala Katonda. Mbakubiriza nti nammwe mwenna abampuliriza tubeere nga twewa Katonda asobole otuteekerateekera ebifo ku lunaku olw'enkomerero tubeere wamu naye. Oluvannyuma abantu ab'enjawulo baganzisa ebimuli ku mugenzi ng'akabonero ak'okumusaamu ekitiibwa olw'emirimu gy'akoze era we tuviiridde mu kifo kino ng'omubiri gw'omugenzi guziikiddwa mu nnyumba yaagwe y'olubeerera. Teeka okwebaza kuno eri bakojja bange mwebali buteekanya mwebali kujjanjaba jjajja. Akisa Mukinara, Delta TV, Amasukulumu.